LMTV Uganda program era step buzz sonso mulaba nange team ezanjala ku Facebook mbagala nyo mugamba mtyamba atumiddeko mwena abatwabira ku imo abatwabira ku messenger wamu ne groups ezanjala ku Facebook Sera Pretty Aisha Yusufu Arafati Johnny banange mwena munasobola kuba malayo kubanga muli banji Sumaya Chocolate Winifred Mbabazi simanyi Winifred Mbabazi mbagala nyo team Princess Agatha wafe omu bwati mami ogambo oti abane muli bante tusobola kuba malayo naye nga tubagala ekifo ku mutima wano mutusula ku mutima wano mutusula ku mitwe ngaviri banange tubagala nnyo banange kino gano gakagwawo ate gasookedde wano ku LM toyina walala wogenda kugajja okuleka LM TV Uganda kakati bagamba kiki yes ngena dubawa ngamba mwana mlensi Dr.Hamza Sebunya bawarema samaka Dr.Hamza Sebunya bawarema namakula banange kakati nno yona ye obadde kimuno yafuse muyimbi obadde kimuno bado kimanyi kakati nno yafuse muyimbi wenjogerera ofuka muyimbi olirana abalungi ofuka mulungi ene kati kyekyo onoza nokulabanga n'obunya matama buzera we bujja temwewunya nalabye natandisa osumayiringa nenga wawe mwali wajja wesalika wanene nengabane Dr.Hamza Sebunya agenda kufulumya Oluyimba very soon era gana mawulire gasookedde wano ku LMTV Uganda woka bene we munagala bewalala nga mumanya baagajje wano ku LM naye ng'okitegeera Dr.Hamza Sebunya very soon kagenda kubanga kafuluma era nga agenda okubeera behind the what behind the production the production Khalifa Aganaga agenda fulumiza mu body character music banange kigenda kubeera kika ye lwaki ye banange sokoleke yavudde ku kyokubanga afulumya akayimba Hamza kiki ayagala kubeera manager kati ndaba kayemba ayagala kumugoba kayemba yasigaza omuntu ayagala kugoba kayemba sente jabadde afuna kajja jifuna mu fudu banga bajja kubeera wabiti anti Dr.Hamza Sebunya agenda kuwayiga bige kakati nga Rema bwalina kayemba ne Dr.Hamza afune manager we nga mukyala Dr.Hamza Sebunya agenda kubeera manager agenda kubeera automatically Rema talina kubeera Rema lwaki abeera Rema ye Rema talina kayemba kashegeze Dr.Hamza Sebunya yasanga naye singa naye Dr.Hamza Sebunya yasanga ani singa ne Rema yasanga Dr.Hamza Sebunya ne manager we ajamufuna wamanze sibawagira kwe managinga lwaki buli muntu afuna kati nga balaba Rema kyova na Dr.Hamza agabane nebaza kayemba ya managinga bulungi nnyo mukyala wange teyakwata ku ngaba manager abalala teyagikwatako ngaba manager kwata mbu yamufudde wa family of course omuntu atakwata constitution birako ku mwana mulenzi CEO wa bad character ng'abagamba kino kyama bannange ate temubiraalasa mukuume ekyama baleba LMTV Uganda kino kyama ate mbakubye kaama bannange kanso nti nomukawulidde bitokola olugambo naye yabakubye kama yabakubye kama by the way bwakyo ye bwe yagambye nti agenda kuba nga afulumya Oluyimba ng'ayimbira mwana mwala Rema namakula olw'omukwano gwamulaze amulaze essanyu mbu ye yali tafunanga ku ssanyu ne bannange Dr.Hamza Sebunya mbu ye yali tafunanga ku ssanyu naye lwa Rema namakula atandise n'okufuna obunnya bw'okumatama naye nga munange katumubawe nateera nammwe mumwewulirireko ng'ayogera yena mmwe mukakase lwaki nedda Dr.Hamza agenda kukola akayimba ke akasooka mu bad character. Wow. Ogundo kuyimba yakayimba akasooka mu bad character. Wanji. Manyi nga we nagamba zikyali timu semyekozo kuva Kenzo nange luyanzi bake ebyange. Ngamba. Timu semyekozo wajivamu. Twamati wabiraba. Yeah baby a spice. Nagambe Kenzo yakwata mu yakwata kati era dokita station yajikwata ko yaleta obuzibu. Dokita agenda kukola akayimba. Agenda tandika kuyimba. Yakoze akayimba.
akayimba ka mukwano era nga omanyi bintu bya mukwano. Amuddize oli yayimba kiriyo n'obagenda kukola era atwaka agenda kufuluma. Akayimba dokita agenda kafulumya.